Inside Story Uganda, real source of political updates. Naye Papa oli tukyamumanyi tusinga kumanyane Papa John Paul okubiri ali wanne wabaawo omusajja nga bamuyita Mugwanya Mugwanya n'agenda e Bungereza n'alaba flush toilets for the first time but I wish sure nti batulaba batuwe feedback ejja n'agamba Mugwanya bwe yakomawo n'abaga nti ennyumba enkulu mu maka ye Kabini atera nga kikituufu futi 15 Abaganda ne baganda naye Mugwanya musiro pupu kwatuka tuteeke mu kinnya kimu agenda kutukolera balina gye bamutwala era Abaganda baga kunia kugajjo kuweza muwongo what's the purpose bagendanga kakumbi ku kitooke nga batemera butemezi era nga waliwo obutiko babuyita obusukusuku bumera ku bbi ng'enkuba bw'etonnya mulwala obugeregere obusukusuku abantu babulyanga and Mugwanya survived 3 assassination attempts olw'okuleeta Kabini era olw'okumuvuma abasoga toilet latrine bagiyita Kamugwanwa ni muno mu Buganda sebo bakayita Kamugwanwa yawona emirundi egi okumutta ne tufuna akawalya n'agenda e Bungereza ne bamugamba nti Buganda okukulaakulana yeetaaga kinti mazzi n'amasannyalaze bamutta ne bamugamba nti obulabe Makere waliyo ensubirwa holo amasannyalaze kuliko kasatyo kani kansibirwa bamugamba nti gwe tulire ettaka lya Buganda tuliwa Makere University mala tukakasa abanaasomerangamu banaabanga Baganda beereere naye nga bani abaleeta ebibuuzo yabasiru Buganda is always under in charge of hooliganism. Abayigize beekweka except me mwamulake ne baleeta parliament ya Uganda ogizimbawo enkiiko bbiri tezisobola kubeera mu kitundu kimu kiki lugende weyavaaguleti lukiiko parliament baagigoba Makere University baagigoba tosabye benzi gwe naye kati buli atunda mazzi n'amasannyalaze the pioneers is only because for us we don't record baani abaakola ebintu bino Buganda yali badde erina amasannyalaze mangi nnyo era I think ekitundu ekyali kisingamu amasannyalaze yali Luweero mu Buganda yes anti Abaganda baga nti abalemezi nkucwa bazibira Kangaawo ekkubo bali balya nswa zaabwe bakwata nswa Kangaawo nayagala zisalimbiramu kumbe bamulaba ne bamuga tutwerega kugwe Kangaawo anti Kangaawo yayingira olubiri kiro ng'alufuluma kiro wani yayina muloolo nga yasala Kabaka enviiri eza wansi era Abaganda baga nti Kangaawo ebiyita ekiro tobitegeera ne Kangaawo yeetikka bwe bagambanga kakati bagamba Abaganda nti amasannyalaze gamalamu amaanyi g'ekisajja ate nga yo Mengo gayina andi nkugambye Mengo had invested heavily in UEB kibula Adamu bagizimba Mengo yayina shares as a result two things about UEB oba teyayinamu layini yeeraga ewaabwe erira muddamu mwennyini ne insources za Buganda zonna nga zirina free power naye nga peasant bamugambye eki nze we nakulira mu myaka gye6 ali 60s twalaba leero baali bagipimye ng'eyita Masaka ng'eyita newaffe neraga e Kasese ne baga nti leero olweyita wonna ettaka ereka temuli bugimu ne mugamba kiki kino so kakati some of us we are pioneers nze bwe nkugamba ekigambo sikyukako kakati kansa okay mwabalaba ekisawo ekyennakivuba olwaleero ekyahamu temwerabira temujjukira lutalo lwaliwo there was a report to the effect that Nambole rehabilitating Nambole was impossible sell it nga bagamba yes Nambole bamutunde butunzi and there was a man called Mugisha in the privatization unit headed by Kajala
they put 3 billion to facilitate Nambole to sell it. Ni abantu bannayuganda baabaki ne baleeta kyekafa ne bazanyira ttiimu zonna ne zidda mu Nambole enkuba n'etonnya. Amawulire gonna ge baagulaga abasiru monita bagogo n'ababukedde abasiru simanyi bakadirisa waterlogged Nambole waterlogged Nambole olwo baagala bakitamye basobole okitunda. Nambole is sitting on a 2 square mile land. Baagala kitunda olwo anti babalaga wano bw'omwogera ku Nambole bano ogwanga n'omutwe gwe bagenda okuba bamuttire wano tamanyi nti is sitting newa gundi ono muganda wange ono gundi yali chairman w'ekira newuwa Nambole ono gundi ani Mugerwa ani wa Nambole wonna government bought a 2 square mile land. Why? The Chinese deceived us. Umanyi bagiwaamini Nambole bagiwaamini bagiwadda ku mulembe gw'Amini nekimulemu okudevelopeka. Why? The Chinese baali baagala nga bw'ova ku highway eva e Kenya olaba kibimba rice scheme nolaba Mandela nolaba ice cream notegeera the Chinese influence mu Africa munsi ne mu Uganda. olaba ngenda nagamusi nti kukyoliko tokitegeera abalokole abo bolaba bawugana ku ngoto wali bawadde ne sente. They are telling you this is a Christian country. Kituufu. Eyadema yalina abasajja baawugana ng'eyadema ku kisaawo paid for baawugana ekibagala nnyo eyadema. Why do you find that you have Mapera building, church house and faculty building on the same street? Atasoma propaganda. Kulaga nti Amini yaga no, we came here earlier. Lwaki na mirembe fana bwetu ne Rubaga tunataka mzimbwa kubwa. Nakola Kampala mukadde. Banga balina kibuli. Nateka Kampala mukadde ne ku kasozi. Yes. Kakati abantu abasinga obungi nti nakivuuma omwana ono yavaayo. Nakivuuma ye baali bagaye nti aveewo bazimbewo amaduuka. Waliwo omusajja bamuyita Kitandwe omugwagwa Kitandwe. Omwana talina ssente. Omwana talina ssente. According to the report yali etundani Nambole era balina nakivuba aveewo wali tewaliwo escape route newabaawo gonde eki tewali naye nga Nambole batuwa kiwe anti nga tegategeera yateganyina amagezi anantikwite tekyuka ekyo kijjukizo Second World War Memorial Stadium abatulwanirira gayina amagezi ogwanga bwekimubuuza dduka. Are they informed? Nti anantikwite essaawa ya Queen until recently baleetanga omuzungu n'agikanika era nga kubeerako Shero kyekirango kya Shero Queen is way era tevangawo is an antiquity. An antiquity tekyukako. An antiquity remains. Uganda yawola Britain emitwalo gya $1 n'egya pound negulamu ennyonyi emmeeri bagiyita Uganda yalwana ne Falkland gye bagikubira Mengo nenga twali bamaanyi Mengo newola Bungereza pound emitwalo 10 nebazimbiramu ki kale tegeera Abangereza after 1945 balowooza ku mupiira nti gulibeerawo ne bazimba wankulu tebaaba waki agabbiga Mengo ne gagamba tutayiza tutya omupiira nga Ssaabasajja Kabaka asola bweru ne babba ssente amatafaali agaali gazimbye wankulukuku omuzimu gw'okubba Mengo noona agusanzeyo nanatokajja kubba kutyako nga liwo bassenga bba. Yes kakati kana eno magazini yange yesinza okuwangaala wano 221 nabaga nti nekivonias completion. Omwana ono ekifaananyi kino ekiraba alaga pulezidenti gundi yali amulaga pulaani y'ekisaawe nga bw'eneebeera. Yes era nawandika history y'ekisaawe kye Nakivubo temugimanyi nagiwandika kubanga zirimu bana wano pozi ne Katerega Musaazi ffe tukyaliwo wano moving encyclopedia nti one of the accusations leveled against President Yoweri Museveni is that he gives more attention to foreign investors than to local investors. Looked at using simplistic microscopes,
seems a valid accusation. However, when a critical examination is a false accusation, based on the following reasons. One, kakati olaba ono mwana takoze ekisaawe naye baali bagamba takolaje okumanya abasajja bano balina emitima emibi olaba nti era Museveni bwe yazze Nakivubo bakozeewo simanye Namboole kuba baagala okubbira mu AFCON toyagala ebisaawe AFCON tegenda kubeerayo. I can predict it. Tesobola kubeerawo mukulu tamale tesobola. It is only the influence of Magogo. Otherwise tesobola kujja. Tesobola. Ndi musharinge nani? Ne Kenya ne Tanzania. Bali bayina ebisaawe ebirungi ebizibu. Tanzania juzi ya launchinze kisaawe. Ori Japan ne South Korea. These people want to market omupiira mu Asia. Yes. Nti katabagu jiwa. Tumanye nti abasajja bonna abasambi b'omupiira ab'amaanyi balagawa. This FIFA eyagala okulaga nti if you get the Chinese ne bawagira omupiira, how much money do you get? Yes, they are marketing it. Wano marketing ki? Tiwali. Omanyi kitimu kyammwe kifu. Ne Rwanda tusinga. Premier League erina. So therefore nti oyo omwana kyakoze nze navayo ne mulwanira. Why? First of all era nawulya bano nga boogera nti okulumba mirundi tetwategeera tejja kulozerera tebuzono taata we kubanga obakubira bali balooza ndi mwavu. Yes. Nalwanira ekisaawe kino from day one. Ono omwana naye ekirungi nze kyenkyagaddeko newankubadde byonna weebiri ekisaawe kyasigalawo anti ye antiquity buba kijjewo boogera ngagali babbi bw'otunuulira biliyoni 9.7 ez'Ennamboole okimanyi nti zizimba ekisaawe ekipya bano babbi ogwanga Katonda akuleeta ogwanga ajja kusibwa mu kkomera will die in jail. I can predict authoritatively predict ogwanga will die in jail. Oba bajja musiba kankubuulire Nakalema yakubanga naggala egundi amakampuni g'abantu abatwala ebweru bano basigale monopoly tekibatuulidde si be batuulira abantu ebweru abakyalina ssente kati ndi kubuulire tekibatuulidde kati ogwanga will die in jail. Nkwata wa yayonoonye omupiira gwe anti bamwe bajjawo obuwa fe abaganda betukugamba akuwonya ebijanjala akuwonya ki mpi bad breeze waliwo Katonda wakujjirawo nti obuwa aliseka ng'ogwanga bazzewo gavumenti enkambwe. Anti what you don't know, whenever democracy happens tukiyita political hygiene mutandika okwekwasa kuteekawo bukyufu n'okatwala n'olutwe lwaka n'olutwe gavumenti yo nejjamu buyinza tukiyita political hygiene. Tisebagala singa yajja ku mulembe gwa Amin yafuna edduuka ne bali mujjako Africa. Yes, yeeyita omugagga omuto. Kakati where we are going is political hygiene. Political hygiene kitegeeza wakola ki mu nsi. Bano bango ba 2014 ne batta abantu babajimbye kati Museveni yasinga obbakuba. Museveni yatanso obbakuba yabakubye n'abajemulago era kambabuulire monitor. When you are a criminal investigator, when you are an expert on mafia, look what Monitor and Bukedde. Monitor, because what you must know about Uganda, sent mafia is zibawa. Mafia ibira muherezi. Babira muherezi. Era endwadde zisinga obungi. Dokita Kalina kyo wa Monitor yasookoziraba. Amambuluka, red eyes ani. Babira muherezi. Herezi. Ate mwagulika. Wala we babira. Mwagulika. Uyu mufiri nye eddagala eppya ery'enkwa eryaki. Uyu bamuyina ye talina bwawonera. Naye ne ya maama bagibbiramu. Education bagibbiramu nnyo. Bagibbiramu nnyo. Yes. Prime Minister's office. Naye bwe kye batamanyi kiri bwe kiti. Me these days I like Mwenda. Very much. And it's not flattering. Mwenda ayina kyayita concept. Bw'aba atuddire banne nga abaleke challenge. Kwa meeting zaabwe zonna nziraba. Mwenda ayina akuga let us form a concept. From the concept then we know the objectives. Kati bw'oba tomanyi Museveni ekyaliko tomutegeera. Museveni ayagala okuzzaayo eggwanga yalisanga mu 86. Yalisanga lifaanana litya? Kadungi nnyo. Kati lifaanana litya? Kati nkubuulira.
kinkubulira he wants to chokola mukulu tamale tukwagala mu parliament yes kubulira atuyugira amazima kakati kankubulira what has Museveni done Museveni kyasoso kola ze bwentundi abantu bemujerega bano onakuna manani these are the bush of veterans olutalo lweru lwalwani babaki bali educated bano bemujerega baki nabo babi nnyo yes nkubulira musajja akuna mirensi tukita second liberation once a liberation is hijacked they go back and fight besi yabata yugerako banga lyonna naganti nena ali muyava kuki bwe babanga revolution bagiridde mu kakati bana abana ono singo obujozi mu nsi ekimukubiza Museveni cannot allow a situation where the source of human organs originate from Uganda. Naye okimanyi chavudaka kubali ntuyo nintu nakakubemula bunakajja okimanyi tiba deputy assistant ala disi baba wadde mitwalo 8 mugumu era je bafuna ndete meteriyo kakati betuje byogerako kyenkugamba ndi Museveni is swallowing the country back ediyo ye yagaziba na Uganda alikesi je yasanga obe better kubanga revolutionary must improve a revolutionary tuyina politician tuyina revolutionary tuyina the statesman a statesman looks for harmony aina jinda ntono nnyo musayuke nsele miwendo gy'ebintu a revolutionary must move society from one point to the other afuge banga deni sabana bisanga ninge genda mu maaso yanti nkubulira kakati a politician yebesi ye Bobi Wine opudi gwe sasanya gwe yugira nabagambi tikasabesi jakiriza nadda wantu wa Bobi Wine enali mwijja kufeesa bajja kufeesa why bali babiri bombi boogeze balungi omwejja kwata wese omuladde mu Buganda owulye bulogo nga bakitinga headlines every day abera mu tibajja kufuna media media yawo bana ababiri bano nga begasse nga ngona akutero na akutukita bugabi politics kati bale babula yebbanga balombe Northern Uganda bagikube bagigonze na Museveni yali ogo bano meeting bakuba mekolo nako ne bwana abera mu ko na miyalo tuwali alwanira President Museveni yes na miyalo anti ye yasigalawo yafadde veteran na ye na miyalo ati simubbi na miyalo simubbi ate bano bonna abalala bakanje kugamba nti olonda ngo omuntu akukiza muke nawagira Museveni ne muogere I was committed until I was good kick it out kakati kugamba kale obudde buwedde omulungi omulabi wa Baba TV mbalagemu ni tabwekolera abafere ekiva mu other time mukiri kyabula ne mudda mu ntalo bano babikuwonya byonna kati mu consumer surplus batugamba mu economics tuyinza kubanga oyagala nnyo okunywa ecupa ya soda naye ng'oli willing ogula ecupa ya soda 10,000 kuba ennyonta ekuluma nnyo naye because the price is fixed that's a surplus yes kakati n'ekyo kitunulamu ti ekyapa ky'abano bwekitwala mu bbanka tekiriiko miroboli mwabagala okukola yes togenda kwengeginga naki cheap things are always expensive naddala okugula mu ntobazi muki nosanga ngaoyo gundi oyo omukwano gange Jaffe alina ono gwogamba Sekawumalu eggana balikkiriya eggana ku mukolo gwa gavumenti omusamize yasooka okusaba kubanga dini yenanyini nsi yennono kati namwe mukikole but if you want to know oganti muli Christian nation for God and my country kyemuba mukola mukwate ngaabo bapasa bajje basome Bujingo yasabira ekizimbe kya Uganda Revenue Authority baleka bakigudde nebagamba mbukyayatise enkuba yakikubye no yingini yawalusimbi yakikubira plan nebabagamba depositing millions of dollars nebazibasabanga bazibyadde nebagamba mukikubisa enkuba nti bakola bubife sente twaligenda naye omubbi aliwo betaka kuloga mandwa nga bano bemba byabaana nga tekimenyekanga yes bakuwayo deposit bagibadda buuza walusimbi kati bakigatta batyo ziri bazibba nibakola excuse bakuba obwamu ate buli akatono obwamu bwawano bwavuye kakati tulaba twagenda mu America about 10 years ago abasajja ne bajja bagamba president
twagala tuwetaka mu nsi eyo tuyina eddagala lye twalabyemu naye erya kansa naye twagala tukolagana n'omusajja bamuyitaani omusajja mukulu ono ow'ebirevu mukoddomi wange musajja oyo omusajja ali kireka eyo abasajja bagamba Museveni tupuluvinze Kiwalabye ajjanjaba kansa bwe bajja wano bamugana omulamu Kiwalabye ng'atobye ne kansa mbw atubba ki kakati oyo kojja Kimbowa kakati ayagala ettaka wagenda okulibira ebintu ajja kwagala parking ajja kwagala abakozi tolaba eri gundi saluuni yange gye nali nkoze nga emera abakyala ab'embuto agasajja gamala okufunyisa abakazi embuto ne gadduka tegamanyi kumenya anti gadduka okubamuwa mu ddwaliro babakuba kati abaana baali waavu saluuni yange nali ngikoze nga yamaanyi nnyo idea naye abavubuka bambula abavubuka bambula abalina nabaleetanga mu kyalo ennaku bbiri nga bali senta bolo tizikutusa nga abakazi bababba ne babatwala naye nayina ambulensi ezi nga bankubira mu malwaliro mujje muno noono bamumenye gati an idea nti bano ekibakola obubi idea za wano zonna bazifulasuetinga okujjako nga kyabwe oli mupakasi buli kuba kunimu olifidoli kyabwe ate no tebasukka babiri abajoza ensi eno abanyedde nagisinuka anti abikoze byonna let me tell you do you hear safe houses zagenda n'eritumwene do you have fresh arrests they are talking about already people tebakyayogera bwebakwatibwa okyalaba drones bajjanga okukwata omuntu ate nga tebulya musajja n'abutomeza bakubanga okumuyingiza butegala butagazi tebulya ng'oli omusajja yalya musajja mutabuliki ali endiga namba kakati gwesooka obuuze Museveni has done two things abantu kye batategeera what causes tiri magambo the current side director do that Yakulo did not do. Why is it that today we have authoritatively the money tells you we have the finances of the killers of Kagezi. Naye ng'okimanyi Kagezi bamutta front of Akulo. Akulo yali akimanyiko. Anti bamutta front of Kituufu kubanga motoka ya Akulo yaliwo. What was the reaction of Akulo's security? Did they fire back? Why were they sure? Tebajiridde Kagezi. Kagezi came to me looking for Museveni. Bamuwa miliyoni 6 akyusa omusango n'agugaana ogwa terrorism agufula terrorism from murder. Gono gwa ADF. Ogwa bano bakamoga. Era immediately bwe yafa ne bateekawo omulala bagufuula it came from murder to terrorism bakamoga ne baba. Terrorism has never been a serious offense. Chief Justice n'atulawo kye kyamuweesa. Kukyusa kintu ekyo. Murder is a serious offense. Terrorism is not a serious offense. Tegulina makulu. Because it has no international definition. Why are murders solvable today? Magambo is not a part of the criminal gang. Nyete bamutte. Nabwa. Magambo. Tebakyalina maanyi. Kubanga Magambo sayidi abadde yes. Omukazi yekwata. Omukazi yagamba nga sebba allegedly. Naga nti mulwadde nnyo yamujja ku kitanda. Naga nti bajja kukuvuna. N'agenda mu kooti. Abalamuzi bakutte. Yabadde ayagala bail baagi mummi. Yes. Akulo, my daughter Akulo yali mufere. I can tell you 10 cases where Akulo was involved. Gwe tusigaze omukyamu abodo. Kakati kankubuulire. Akulo naye atta emisango. Let me tell you about monitor. Mugitegeera. Monitor for the last 1 month has been writing about two things. Aga Khan Hospital. Aga Khan Hospital. Kaliza tekatusenga nti ate eri egindi bazizimbira ki. But I want to warn the Aga Khan Hospital people.
Monitor is doing a disservice. Why? Having been defeated in Mulago, quite much ogera. Monitor Yasoko Ganti, Monitor Lina Banu, upon Morgan trade. Once Museveni directed the Mulago people not to allow no yengine Savages in Bamukobayo. Na promoting an omukazoli. Monitor Katize Kwaka Khan hospital. Ayagala biveno, ayagala kusokola abantu monitor. Monitor is an agent. Kakati bana abakakane kye batamanyi. Nti 4,500 girls were killed in India alone. Aga Khan is leading Ketekochi. Why does this man publicize the Aga Khan hospital? After these people, Museveni has chased away these killers from Mulago. Kakati. Dr. Kalinachi. Aga Khan hospital because he is about Dr. Kalinachi monitor. Museveni is against organ extraction. Whenever you take it, whether Aga Khan hospital or not, they will be defeated. They are battling Museveni, not me. If Museveni can battle his close relative, nabagandi mumukwati yeye mulako nakanone kaduka n'olutwe lwako Aga Khan ekikole ekyokubiri babera mu organic trading abani ante nkugambye is very attractive omuntu ali mu billion emonoza banakisobola mwenda yabagambye mwenda yakozese era ngenda kakuba ku social media akatambi ka mwenda yabagambye. That's why I admire mwenda. Bamubuziza, why is it that Mirundi is attacking us and there is no member of the first family who restrains Mirundi? Mwenda namugamba, do you think members of the first family will restrain Mirundi? Nobody. Why? You are an internal enemy. Mirundi is hitting an internal enemy of the first family. Hey. You are working with the hyenas, outside the hyenas. An internal enemy is more dangerous than an external enemy. Kitufu. Tugenda batu kumalire woddala nga mwenda yagamba omusajja. Nti olowooza Mirundi who can restrain him? You are an internal enemy. Mirundi is fighting you because you are an internal enemy. Ate bwe tuba tusoma okukolera abakulembeze batugamba. Never antagonize. Never engage in any war with any member of the first family because you cannot win. Because the president sees you formally, he sees them informally. Kakati, ate tulina provision endala. When you're riding in a canoe with a stubborn boy of the owner of the canoe and he starts wrecking in the boat, throw him into the water and go back and explain. Don't perish with him. Togwayo na ye musule ya musule mukbe dala ngo omulalu akola mukatale omulalu akola mukatale baba bamukubadda mukbe jugu mukbogu mukba mukakumi mukbe jugu mufungu oli mufungu andi wakola bamukubadda nakowa omulalu akola mukatale baba bamukubadda ngata chayo no mujozi mukbe mukubire datote sana enyanya zita ko oli mufungu oli mumpali Mbadde simanyi nti omulalu akola mukatale baba bamukubadda takwata ku bintu era kwata biveera n'omujozi mukube toteesa naye mukube joko nimufumule mu mpale ze kakube n'olutwe lwako kadduke entwe yako toteesa nabo for 10 years have I negotiated with them ku nsi mu Kabuli ne mu Gulu siryogerako nabo bajja kutegula buteguzi because even God cannot convene a meeting to reconcile the two. You are killers. And one of the commandments tekukiriza kutta kati ate Katonda atuyita ati kati Museveni yayinza ati okumpita tasobola ngate muyamba okumuvulumira kawukumi ali mu nyumba ye mwenda bwe yamugambye ekyokubiri mwenda n'amugamba nti gwe obuzibu obuli bwe buti we have people what we call proxies namunyonyola nti proxy is somebody you use when you are hiding naye mu mirundi kyabakubira mugenda ku front n'abakwatirayo n'abakuba mwenda n'abagamba ekyokusatu n'abagamba nti when you fail to solve a problem at its current level it becomes very difficult to solve it at a later stage. Mirundi temukyamusobola era yabagambye
mumuwagire nnyo agende mu parliament mumuwone kituufu tewali we mumuwonera okujanga agenze mu parliament mugende mu negotiating n'abantu abali mwesimbyeko ayite wano opposite mumuwone eyo business mujja gikolanga kubanga business yabwe ya organize ninga omwana yesimbye mu katanda nalemesa tata we ne mama wo kutuuza parliament bw'ojja kwetala mukizeeko parliament wabeerayo amateeka agakufuga ojja kuba tokyagira anti bwe bakanti ajja kakola offload me ogende mu parliament yabadde alowooza mbu nja kuwavuwala apology anti ayagala organ trade yagiremeddeko bagiremeddeko abo abaana ababiri fe abaganda batugamba naye tolaba nti namalwaliro gano gandi tuyambye okujjanjaba abantu fe abaganda batugamba nti bw'otava ku mulungi ofowooza if you cannot drop a beautiful woman who is interested in more men you will die fighting. Drop the organ trade however much attractive it is bajja gibattiramu kuba kati abantu bali aweege mwanete ekyokubiri kyebadde yogerako ye fires government sets rules for boarding schools. Do you know what it means? Nakugenda nti babbira mu education babbira mu prime minister's office until the appointment of who? Nabbanja. Do you see the disasters now? Buduudo kyabiraba because Nabbanja goes there herself. Ate Kizige yava musikuddemu mu prime minister's office mulimu omufere alimu omu yepankira ku Nabbanja n'amukuba omufere oyo akaddiyiddemu ye mufere lwaki tebamujjaamu oyo akaddiyiddemu ava mu Northern Uganda ye mufere alimu yaleeta ebyebuduuda tomanye nti Nabbanja bwe yagende najjayo omutwe neŋŋamba Nabbanja kamukubire yagende Kasese n'atulaga oyo omufere asigadde mu Kizige yagenda naye mwasigalamu omufere omu eremuna nti ovu bafere. Do you see disasters hitting our country? Because Nabbanja goes there. Physically. Sibe bazibba. N'atuukayo. Bwe liba lyato n'aliri. Omukazi oyo naye mu Prime Minister's office mwasigalamu one remaining mufere and he is aging. That's why we have stability in the Prime Minister's office. Obubbi tebukyaliyo. Obubbi tebukyalimu. Okujjako bw'amabaati. Akati amasomero ogalaba. This man's interest is the fire extinguisher. Teka wano. Okitegeera? Ono omwami yagala tugule. Amasomero gonna bagagala kati fire extinguisher bweziri. Zazedda. Naye amasomero gaagula dda fire extinguisher. Kati waliwo abaze anti mandatory. Naye Dokita Kalinaki. Let me ask you. Dokita Kalinaki. Do you have gundi zino baziyita batya mu nnyonyi y'abasaabaze zino gundi omuntu mwava nakka wansi amadaala mu nnyonyi forgotten parachute. What Dr. Kalinaki is saying that a passenger plane must have parachute. Having a fire extinguisher is not the issue. Kituufu. Yes. Dr. Kalinaki believes that in order to fight poachers, we should train mountain gorillas and chimpanzees and train them with military skills. Kati gundi parachute sosobola ozeyambisa. Ati jezirimu passenger plane. Once a passenger plane crashes, we say human error, bad weather, or technical problem. Ennyonyi zonna zikomawo. Kituufu. Naye togaa nti tuteekemu parachute. When you talk about a fire extinguisher, you are talking about a parachute. Nenga kyandibadde kirungi ne zibeerayo. Let me tell you. Okutaasataasa. I'm always ahead of these mafias. Kubanga oyo Dr. Kalinaki kyatamanyi. Nze mba nabategedde dda. Kati meetings oyo tazimanyi. Miso ebakwata buli lunaku. Kalinaki tabimanyi. Tabimanyi, tebabimubuulira. Kalinaki amanyi nti babagobye emulago. Amanyi who will renew our contract? Akasajja bakagamba abemulago. Akasajja bemulago bakagamba. You talk to our boss. Ne kalowooza kayina ko eddoboozi lya Museveni
sinte n'olutwe lwako Kasajja n'emmotoka kaje ne kabuka gate ne kagwa ne kayimirira kati ne kakanga balanga kamunje ne kali kakalinyo ne kadduka bwe katuuka ku polotea we basiiba omanyi basiiba ku polotea munne waako bwakalaba ku booda yalowooza babakotte ye ne yeevumba toyireetera polotea kakati ate nakano bukamulaba nga talabika nekalowooza kweba ne kagiddako n'olutwe lwako n'olutwe. You have only one solution to go to Hague for trial and you are mulamu. Kakati kubanga tulina wowonera bonolebera wano bajja kuba bakutte. Kakati nkugamba nti nze nawandiika dda ku fires ezo ne nkugamba what is behind terrorism attacks ku schools ne nkugamba nti kana akata bakuba essomero lyawa libali batwalira mu Muhanga era kana katabo kaliko Muhanga nirine eryeginde eryaba muzimu anti gwulira nkusomera nekugamba on 16 June 2023 rebels of the Allied Democratic Forces who for several years have been operating in the Democratic Republic of Congo stormed Luhibiriha secondary school in the Kasese district and killed 37 students plus 6 locals, but also abducted several others. As usual, the incident attracted wide condemnation from both local and international leaders, including Pope Francis. What is strange, however, is that many people directed their wrath on Uganda Army, the Uganda People's Defenses. President Museveni, who is the commander-in-chief of the armed forces, did not blame the army directly, but raised a number of questions asking why the intelligence agency did not detect the movement of this armed group and why there was no quick response from the neighboring units of UPDF. It's not the first time in Uganda for students in Uganda to die under such circumstances. We have witnessed students perish in war zones, but also remember the 1998 Kichwamba massacre, which was carried out by the same group ADF. In April 2008, 20 pupils of Budo Junior Secondary School perished when the fire gutted their school. Abange baba jam. Abange baba jam. Baba kufira. Anti essomero likiriya ni yalyocha. Yeyoche essomero amanyiddwa. Naye bw'olaba Anglican Church kye yakola. Emirambo yagijjawo mangu. Naye tulala ennamirembe. Ne baleeta Luzinda. Kyenekisa nalinjo kwati nga Luzinda teyalifudde mu church. Nali mugoberedde mu kkubo. He talked rubbish. Abaana b'abanno 20 bali mu buveera. Kino ekiseera si kyakusala musango. N'ababbye Central Sirimu bwazaala gwe bisopo. Nali bye Luzinda esasi mu mutwe. Nga bange bali mu kaveera. Nayogera watu wali ofira. Abange sebo babajja. Oyo mutani wange oyo omulalu. Oyo Tamale. Nali ndi awo emmotoka yeebudde mukomezaawo. Ye yali ebuddo. Tibamukubye omupiira gwa Arsenal yalwadde. Era bamukebera olunaku olwo Arsenal baali bagikubye. Emmotoka yeebudde yaleetanga omwana n'ogisasula. Abaana botawulirawo. Mu kkubo. Mba ndi waka ne bambuulira nti essomero ly'ebudde likoze eki. Lead. Abaana bafudde. Ne nkwata oyo omwana. Nasanga layini ya mmotoka eri waliwo omusajja wa local defense ayambadde bya local defense ayina emmundu takkiriza bagende essomero likolaki nze nkivaamu ne bubuuza abo abaserikale I walk on foot amudisiketeeka nendyoka mukwata n'ekimundu kye local defense. Yes, winani buntu ekiki oba kuba essasi nze nakwata omusajja wa local defense nga abazadde abalemesezza okugenda okununula abaana essomero lyake liggwewo nemukubatteke n'agwa ku ttaka wano wasenyonga baali tebazise wa local defense ebangamba wa local defense yali akubye essasi bw'asinzira bwati nemukuba mu kifuba to newalagye we nemumujjako mutulaba tuli basajja batondo tuli bakomando kakati oyo wa local defense wasenyonga yali amulagidde anzite anti kasala yalaba biggwa mu butu singa asinzira bwati nemukubatteke mu kifuba nagwe nemundu nenjijjawo owokubiri nadduka yurisiki nyamu erisiki teeka nze nyamba essomero ngenda okutuuka ku ssomero nga metro ntaliiwo naye ekinyolo kibalemeddeko abaana tebalifudde nnyo ekinyolo baleka bakisibe
mbali bana ababiri ne bagalyamu bannaabwe kati obwana obuba bwa bufulume ne bugaana naye abange baali babajje mu kisolo kye baayosya ne babatwala for safety. Ekitegeeza olukwe lwali mu ssomero? Oli omukulu w'essomero yali ayina essomero lyakoze ne bamuyitanga batya baligadde yali ow'ennamirembe nga baliyita Bakirisi liri eyo bunnamwaya kati nga waliwo owa factory ayagala odigula lwampaka alimere sitowa ye era yaligula ng'ono ali mu kkomera. Bamutega akakodde yako bamusibe nakiwulira ekintu ekyo nti nno bamusibisa essomero libe ne basobola olitwala era balitwala mu kkomera bamala olitwala n'omulamuzi yagaa nti bwe muleese mulala ne wajjawo arguments emirambo gy'abantu babiri abakulu gyalimu. I was the first one to open the route. Bamaze okubawala oku defense egyabatemu gyalimu gyalimu anti beeyokya bannaabwe ate recently omu ku basurvivors n'akomawo ng'atunda ettaka lye ne bagasimbagana neyeyokyeza eyamutuma okwokya essomero. Namugati njagala ssente zange. Kakati ono in that case fire